naye abaganda balina olugero olugamba nti obukadde magezi nga ne mbuto wagayina kyokka n'abasiru bakaddiwa olugero lw'abaganda era nalusangawo omwana ono byadde ayogera mwami Munyagwa ensobi mwami Munyagwa gyakoze yabadde egi butalinda mwana ono okumalayo byadde ayogera kuba yadde akwata kapapula n'abinootinga bulungi olwandimaze mwami Munyagwa n'agamba basiba ne banyala batuwuliza nawe mwami Kkungu omwami ono byayogedde byonna bifu olw'ensonga tifu twali mu struggle ng'ali mu NRM saagala awakane ffe twali mu struggle omwana oyo n'ava mu NRM ne yeegatta Nuupu ffe twali mu struggle NRM yamumma ne kaadi nga bisobola okutegeerekeka naye ekimu ku biraga nti omwana byadde ayogera byadde bituufu mubutalinda mwami Munyagwa kumalayo Munyagwa tegutalinda mwana yalabye ng'omwana agenda kubaabya akwata ku gundi kugumba ng'omwana akuba ku gumba amuga no ganga tamukkiriza kwogera Munyagwa professional mbyobufuzi ono junior ne mu media okimanyi nti olinda omuntu yatuse n'okusituka otegedde okubiwandiika nawe noddamu kubanga yadde alina ensonga ye kubeera nawudde omwana nti yewakatira ku mwana wali wa NRM kati ensonga eyo yokka yadde emala bumazi mwami Munyagwa okumuteeka waggulu naye omwana yamuweerudde n'amuswazaswaza Munyagwa yaswadde anti omanyi ankati wasoma amawulire zimu byesobola kukwakanya tugenda tandikirawo kalabe kali simaye naye nga ensonga gye tugenda otandikirako balamusizaako mwenna abagiriko ensonga nga tunabagenda eri sooka ombuulire ekibiina kya Station Mayanja bwekiraba otya Party President tekiina mutawaana ajati Station Mayanja sooka omuyozeeyoze nze muyozaayoza okutuuka ku buwanguzi obw'okubanga yafunye ekibiina kati president mwagenda okwegattira okubanga afunayo kasente buli kibiina ekiri wano business ebibiina byobufuzi biri mu ggwanga business ekyo nja oli akkirize oba agaane ebibiina by'obufuzi biri mu ggwanga business ne Sesha ayingidde mu business eyenkomeredde ebibiina byonna ebiri mu ggwanga business mu bigambo byazetereza ggwanga nga bwe yalitereezaawa ayifunye emikwano okuva eri gyagenda omuyambako okutereeza eggwanga Uganda wano mu Uganda anko mulimu abagala enkyukakyuka naye bamanyi yeggwe nange n'ataliiwo bebaagala enkyukakyuka sijagala oba njagala oba sijagala simanyi gw'ojagala nze enkyukakyuka njagala njagalira ddala naye bakamu bafu abatukulembera ebiseera ebisinga babalina ebigendererwa byabwe ebirala ate nga naffe bakulembera naffe tulina ebigendererwa byaffe ebirala kati nojja ne weekanganga nga oli amenyeka n'ekibiina olwa abantu bakulembera ku bigendererwa byabwe ebirala najja n'amenyeka n'ekibiina olwakulembera nga naye n'ebigendererwa bye ebirala kubanga essaawa ya leero lwaki ganda ebibiina by'obufuzi business wano e Uganda katulina ebibiina biringanga 5 mu myezi 5 byakeewandiise byatu bibalibamu njo n'ebyemabega byonna tutandikire Jema FDC DP kino ekya sitesi bakiyitaani NPP ekya mwami Mpuuga bakiyitaani wekitiibwa DF ekya Muhammad Nsereko Ecological Party besi mukaaga ina PPF ya sitesi eky'abaana aba FDC ekyo kyabamu ekirala ina PPP ebyo 8 ina PPP kati ebyo 8 ina PPF ne PPP byanjawulo PPP ya bidandi almost ebibiina biringanga 10 kakati ojja nossaako n'essaawa ya leero abantu kibatunuulidde ekya NUP kyoyinza okugamba nti buli munnansi yenna oba oli abayagala enkyukakyuka kyatunuulidde kakati wootuuza bino ebibiina ebirala n'obigamba nti essaawa yo tukirize tugaane tulaba Kyagulanyi oyo yalina amaanyi naye namumuyina ebirowoozo byammwe ebirungi we mwegattagatta ne mubeera omuntu omu kubaza ngu kyali njagala nali njagala Nsereko mwami Mpuuga mwami Kyagulanyi
mwami Bidandi Sali mwami Besi mwami Elias Lukwago kale ne madam Sesi yabazi batule ku table ngewe tugaba bagala chuka bagamenti emachindi tugera kuteka wa NUPMP Lord Cancer tugera kuteka wa mwami Nsireko Cancer free tugera kuteka wa Sesi ava kujibeja Sesi Mayanja Masaka tade wa MP wa mwami Nsireko nefura kwa president tugera kwagira omuntu atya katwagire Kyagulanyi sawa ya leero ukitegedde bulungi katwagire Kyagulanyi sawa ya leero naye wenkugambira nti bali mu business bonna tebasobola kukikola kubanga bakugamba mwe kibiina kikiriza semateeka agamba buli kibiina kirete candidate ajja kulembere ate nga mugamba mugenda kujja mwagala kujja omuntu omu kitegedde bulungi ate buli kibiina kirina constitution yaakyo negeje kikolamu ebintu byakyo naye nga kino kyeggamba kisoboka kyebadde ga kisoboka kyenjawukanyako n'abantu abalala nzi ye muntu omulala adda Konsereko namuvuma oba kustesia namuvuma nzo yosikanye naye kubanga anko kuma solution stesia nga bamuvumye nnyo ate ekyennaku ekiriwo nti abamuvuma tabalaba bo be bamulaba nze anko nyina moto yange nzalo nyina omuntu gwe sogerako omumanyi bulungi ne video ze siziraba ngira bugizi bwenti nzi okakisasa kumala nagenda ku page yabo kubasa posting ebintu byabo nengamba omwana naji block mbenga sira bintu ebijja kitegedde bulungi station bato mwagala obato so akumulungamya jakwe gatoko tomuvuma muleke kubanga gwo kumuvuma nze kindowooze santi gwe amuvuma oyine ekikyama gwa muvuma anti anko okuvuma nze wonvuma nekitegeza ngenda kujja kwegatte aha era nze nyine ntegeere yange ngamba nti abaana abo ebiseera bisinga abavuma abantu nabo si bankyuka ante kakati station ebbanga lyamaze mu byobufuzi bya Uganda abadde yeetaaga okuperereza omuntu nti jangu neegatteko bwekyogamba ekibiina gye yagenze tulamuperereza bwe yeyeetutteyo mu kumuperereza olaba ekibiina kyafunyemu nga kyo ate ekibiina kite tusoke twebuuza ebigendera byakyo biri ki temunaku kikyajinga kujjako mwami Museveni kati bamugjeeko okulonda station oba omugjeeko ati ebigendera byakyo biri ki bye tutamanyi kitegedde bulungi nti bo bayinza okubanga ekigendererwa kyabwe manyi anke bwe tumala okulonda mu 2026 ebibiira bino gye bigenda kufuna ssente abantu bakimanyi n'ekitafiisizaawo mubaka bigenda kufuna ssente era bingi bitagenda kuleeta babaka naye bagenda kuleeta ennongoosereza nga buli kibiina nga webajjako ekibiina ekiriidinga mu parliament kifuna omugabo weeguti bene ebiseera bifuna ssente zezimu etteeka lijje okitegedde bulungi that's why bigwebukana kuba bulala nanze kyesikiriza nakyo ye gwe Kacumbali okuŋŋamba nti ebibiira bino bya mwami Museveni ekyo nze omuntu sikkanye naye era gyatugjewo ekintu ekigamba nti omuntu atakkalira mwami Kyagulanyi bw'aba akolera Museveni ate lwaki olowooza abantu bagamba nti nno ebibiina bino ebimerukanga obuti bya mwami Museveni lwaki golowooza ekyo bakyogerawo batolwe okusinziira ku ntegeera yaabwe obuntegeejalamu ebintu nga nze bwenkugambye nti si bya mwami Museveni nange wendaba abamu babyogera okusinziira ku bulumi balina ku mutima nga balaba nti bino nga wakyogera agenda kuba akendereza obulumi obuli ku mutima nga wagamba nti ebibiina bino bya mwami Museveni agenda kuba atowolokosa omutima naye nga si kyekituufu omanyi lwaki si kyekituufu nsuubira guli musajja munnamawulire enjawulo kikolesaaki mu Amerika ali ebibiina by'obufuzi ebirala oba Nigeria byonna bya gavumenti eri mu buyinza ali n'ekirala tusooke twebuuzeemu ebibiina bino byatandika ddi kaliwo ebyatandika edda waliwo n'ebitandise kati lwaki ebyatandika edda nabyo ogamba nga oyinza okugamba nti FDC lwaki ogamba nti ekola mwami Museveni ng'ate yatandika dda nupu egisanzeewo maybe olw'enkola yaabwe gye bikolamu ebintu ensonga engeri gye tulamu ebintu engeri gyebikolamu for example DP yatandikawo dda naye UPC twagibaze yatandikawo dda naye enkolagana gyekolaganamu ne NRM ne batuuka n'okutta omukago ne UPC kyekiriwo kati tekiriiko I think ngeri kibiina ddi bwe kyatandikawo wabula kiriwo mu bukadde ako baani abakikulira n'enkolagana gye bakolaganamu ne
government etwala anke sawa ya leero nze nyina kyenzikirizamu mu ntegeera yange nze ndowooza oba yakujjawo gavumenti eriko nze ndowooza nti oba oteekeddwa okukolagana nayo ngwe ndowooza kubanga ojja osoma Israel ebiseera ebisinga gavumenti zonna ezize zikyukakyuka abazikyusiza babadde bakola nazo munda kitegedde bulungi anko obanga osula Busaabala nga nze nsula Kawempe kizibu nnyo okubanga nsobola okubanga ntegeera ebikuli okumpi nejjingi gwosa nayo Busaabala oba focus gwosa nayo Busaabala akuliraanye oba ntegeerekese nti kati ogeza nti ebiseera ebisinga mu wiki tusinkana buli kanaku etwala omuntu ogutali gumu ogutali mirundi ebiri naye kugambani Ibula Taufik nyinza okumala wiki nga simulabye kitegedde bulungi kati wemba mwogerako kitini kubanga simulaba naye Kachumbali mba mwogerako mbaga nti Kachumbali lumuleka ampate certificate ne kuwulya ina ekivulu ejindi nekimusala kyakusaze nkyansaze nina kigamba dda Rwanda posta nagambirawo tugende maaso nti nze ndowooza mwami Kyagulanyi naye kyakola si kituufu okugamba nti ateekawo distance erina omuntu gwayagala okuggyako kubanga ekisuuka kyabina kankubuulira ekitegeeza abantu abali abagamba nti nno bansereko n'egundi bakolagana ne Museveni nga baagala mujjako kitegeeza tebaba bakyamu naye maybe engeri gye bakyogeddemu gye babeera batamanyi nti nno kolagana naye babeera baagala amanye ebiri mu gavumenti kubanga essaawa ya leero osobola okufuna information ng'eri ku source kuluko nnyini era nze omuntu yenna nze nzikanya n'omuntu aŋŋamba teyakuggyako mwami Museveni ng'atambula naye nzikanya naye n'omuntu aŋŋamba nti ali bweru wa ggwanga yakuggyako mwami Museveni era nze abantu abali bweru wa ggwanga sibuliza birowoozo byabwe bali qualify za bwereere fe ntugula ddata twabanyi ddata waluma basinzire ne bavuma abantu anti obulumi bwabajja wano ate obulumi kitegeeza kuvuma kyogamba nze ako nakugamba dda wano wano omuntu ayinza ovuma omuntu olw'obulumi yebantegeerayo bwetyo nze wayinza okubanga ku internet okuliko abaana abavuma abayita abanoopu 100 nga tebanyi kyali bafiiridde mu gavumenti yene eri ngera obateekaawo nange nze nafiira mu gavumenti yene bayinza obeera bo baafiirwa tebalina obanga ng'obulumi bwe bwafiirwa bwabaluma tebaagala bala bafiirwe obulumi ate munange obulumi bwabwe bayina singa abooga batasobola kubwogerako kubanga weebuli bulabika nabo bwennyini olaba kati ngaabo bakadaba bali mu biyumba balina obulumi singa wagenda okuba omwami Museveni asooka yata pointi zaabwe kubaza ate singa ezimu nzimanyi ng'okubajjako omusolo gw'omungi kitegeera bulungi bazoogera babiwulira nga babyogedde ebyo anti kye ŋŋamba sooka oyogere ekyo kwegamba ogenda okukola submission ng'omuntu alina kwasizi naye omwana akwata bukwasizi wala omwana gwe nakulaga oli oyo alina omumwa bwe guti omwana oyo talina muntu gw'atavuma kikundi ekyati ekikola ky'abantu abamu tekikujja talina muntu gw'atavuma ye obulamu bwe bwonna ate ekyewuunyisa buli muntu amala okukola ensobi ye ng'aleera aleeta ebyafaayo bye nze Kachumbali nze kirimwa abantu nze sirina mikwano nze bwendaba ekintu ku muntu mugambira osirinda amale kukola nsobi kyovula abantu bano kyaliwo wange olwekyo yateeka ekivulu ne mugato osobola kufuna bantu saayita kimale kumusala kutugo gwa Kachumbali TV ne Kachumbali TikTok Kachumbali Instagram Twitter n'obanga bunaku okeera kubuulira njiri ng'olaba abalokole ebakeera okubuulira abasiraamu abakatuti babeegatteko kakasabula kusinga olina abantu b'okyusa naye ffe tukwata emikutu gyaffe kuvuma bano bastesia abakoze ebibiina ebirala ekintu kyandivudde ku kyomuntu okuvawo n'agamba kankole ekibiina oba ono kabeere pate president buba butali bumativu ne gyali n'abantu batambula nabo n'agamba kanneeyawuleko ntambule ngende kati gwe mukulabako omukyala Sisha Mayanja nga pate president olaba ng'alina obusobozi obusikiriza Bannayuganda okumwegattako n'okujjako wa Museveni ate obuuza ebibuuzo bibiri okumwegattako n'okujjako mwami President Museveni ajati ayina obusobozi okufuna abantu amwegattako mu kibiina ekyo kyagenzeemu naye talina busobozi busobola kujjako President Museveni naye obusobozi
obuseketira bannayuganda okumwegatta kabulina kubanga omanyi lwaki omanyi nti yakava ku Serenaawo omanyi basasudde emitwalo 15 ku miliyoni 3 basasudde busasuza okukola ki okumulaba kati wabagamba tate nzija kawempe ku bwereere era afunawo 10 n'agendawo n'ataano ako omuntu agobatabula kyakusuuza embiro zikusuuza eminyira kiziba kikulimbanga era nze saagala muntu agaya muntu temugaya tetebamugaya andi ngenda kuwa ekyokulabirako Kimbo watomumanyi gwebaana emmanju ono Kimbo wa Muganda wa Sefu kali egundi Kimbo yakoze kagundi ono kadwa ikirina wala Kimbo musajja afuwe ekigere Kimbo wadde muwagizi wa Bobi Wine njo namugambye kati kyembuuza era Kimbo wadde oyagala kukyako n'akuvuma n'akusensebula njo namubuuzizza kati ekituufu wagaye kinagamba nagenze wa Stacy eri nagenze kufuna kyakula mbadde muwagira buwagizi kubanga gwe mbadde ndabawo ng'omuntu kati nagenze wono ne muganga kati atono takyali muntu ti ono ali atwala ebirowoozo bye kuba njogera naye agala bitwalawa ekyo saakimubuuza jasi naagadde kumubuuza kubanga yo mbadde munteekateeka sula ab'amawulire kadooza okirabye nti naye nga bulijjo Kimbo waafiira ku Kyagulanyi nga muwagizi era ng'oyogera ku Kyagulanyi asobola okuba n'akutta kati ali wa station kiki badde gamba ntomugaya nze siira muntu yenna akugwengaya buli muntu yenna ate olaba omuntu awo mulano saa ku TikTok oyonga ejjudde nga muwemuzi mulungi station abo omutunuli oludde naye mu ndongo abadde ali mu element y'obukulembeze ebyobukulembeze ano biraba bizibu ebyobukulembeze ano kasita ofunayo abantu batanda bakwegatta ku byakuwuddisa bannansi kubanga abantu bali desperate abantu kye baagala mu bulamu bwabwe kati kakulage kino anko ne bukeera ku makya Katonda bino byakola ebyamagero sitasi omubumpi bwe n'obutaba na mpapula za senior 6 tazirina n'agenda asitesha yasomba zobolobera wa president katolina mpapula za 6 zitya yatamini yali azirina asitesha yakoma mu kirasi tajja gitubuulira n'ogenda n'olina musente ate n'ogenda ziri emmere n'atuusa ne mwami Museveni n'amuwa obuyinza munnanga abantu bamuwagira abantu kye baagala essaawa ya leero oli ali eri waggulu kuvaako tebaliiko kabeera osereko gwe bavuma n'ageza amuggyako osanga Kyagulanyi bamukyaye kati abantu kye baagala Museveni mwami Museveni kuva mu buyinza tebaagala obaani amuggyeko nga weewaawo waliwo aliidize gwe bakoze eki ge batunuulidde kati ako nkugambye Mukama nabikola ng'ebyamagero kabeera empuuga yabaka ekiddu n'amuggyako abaga yoyo yewaffe era osanga abantu bannayuganda embeera gye bali kugamba bali desperate kankwatono kansala ensonga zezo bassebo ne bannyawo muzitegedde okitegedde bulungi kakati kambuuzeemu olw'embeera y'obudde n'embeera ya gundi Mubaraka Munyagwa musajjawo kasonga majjase ajeti bulungi nti ajeti ssaawa ya leero nze nange nali muwagizi wenni kuba MP kati kiro kankikola mu Kampala naye wagera ku kya president sobola kumuwagira ate akowalira ekiti kibatamanyi kati ono omukyala ayina ebintu ali mu kukola ebyafaayo ebyamagero bye kati nga biyamba kaali yaffe kati bituyamba ali ku bibye ne famire ye anti kasi wajja ku kya president mpulira musonyi ofuna passport ebeera etya eba myufu green passport kati nze gyensabira nti basambusa wali tudde ku Munyagwa walabe kye yakoze ow'ekibiina kye NUP ku TV kozi omuyitaani omusajja bwe yakikoze ninja sirimanyi bulungi ekyemanyi we NUP omukulu Mubaraka Munyagwa yadde alina ensonga zayogera Munyagwa nezimujja mu mbeera n'asituka nejja kuleka alapeero ekisooka kya byonna era bino tebyawukana nabyo bye tubaddeko eri ebya Stacy amanya nti ssaawa ya leero bannabyabufuzi baffe naddala baga nti abakulembeze abatukulembera baba balina ebigendererwa byabwe nga naffe tulina ebyaffe ne tugaana okukwatagana abantu bali ku oba Kyagulanyi yagamba era nakawuliza yagamba nti nze njagala nze ndi mu kuvuganya mwami Museveni ebyaddala naye mwe abalala simanyi wajulako statement yeeyo mwe abalala simanyi kubanga ebyaddala yayinza okuba nga yavuganya ye nga ayagala kumuggyako byaddala kitegedde bulungi abalala tamanyi wekisooka kya byonna abantu bano bazze bava mu bibiina ebyenjawulo wawagiramu trust
baza babukira ekibiina ekiriko that's why agamba nti mwabala sikola ki simanyi kubanga sawa yayo sawa tatuka 226 ngalwafu kutusenga lubonga ewamanyi akokiriza gana agenda funa mwegattako bebano webati era nalabi waliwo nomukulembeze omwe yagamba ayakumula ebyobufuzi nayagala kumulanga ali mwene UP kakati bano bo banafuza fara batukulembera MP bakina kansala banoonya wali masanyalazi Munyago yakoze ekibiina ki ne Munyago yakoze ayagala kujjako wa Museveni naye ne Museveni bajjako waki abakoze ki Munyago kujja ku Museveni Munyago se bayagala mujjako yakoze ekibiina kale akubata baganda balino olugero naga nafa bagasalira essubi naye bino byonna kati okambigambe anko byongera mwami Museveni manyi munnange anti bino byonna gogoya byetoloola bano bonna baganda bavuganya muganda munnaago bali ku bali beeyira mu mugongo bano balagala kati bye ku mugongo wa muntu bonna baganda bonna ababijji bonna baganda buli omu ataddewo ekibiina kyokka bonna bagamba kujjako ki kati ekkiriza ddala kiki kyeggambe nti mwami Munyagwa era asobola okufuna abantu 5 abamugoberera kitegedde bulungi basigala bakosa struggle so kati ki ekyamutabunudde kati ekyamutamudde mwami Munyagwa baade ku program nalindayo mwami kunga emukubiriza mwami Munyagwa munnabyabufuzi kati ngaffe oyinza oga nti musajja awulirizibwa yategera okumuwuliriza ng'ayogera naye abaganda balina olugero olugamba nti obukadde magezi nga ne mbuto wagayina kyokka n'abasiru bakaddiwa olugero lw'abaganda era nalusangawo omwana ono byadde ayogera mwami Munyagwa ensobi mwami Munyagwa gyakoze yabadde egi butalinda mwana ono okumalayo byadde ayogera kuba yadde akwata papa n'abinootinga bulungi olwandimaze mwami Munyagwa n'agamba basibe ne banya abatuwuliza nawe mwami Kungu omwami ono byayogedde byonna bifu olw'ensonga tifu twali mu struggle ng'ali mu NRM saagala awakane ffe twali mu struggle omwana oyo n'ava mu NRM ne yeegatta Nuupu ffe twali mu struggle NRM yamumma ne kaadi nga bisobola okutegeerekeka naye ekimukubiraga nti omwana byadde byadde bituufu tubutalinda mwami Munyagwa kumalayo Munyagwa tebutalinda mwana yalabye ng'omwana agenda kubaabya akwata ku gundi kugumba ng'omwana akuba ku gumba namugamba no gamba tamukkiriza kwogera Munyagwa professional mu byobufuzi ono junior ne mu media okimanyi nti olinda omuntu yatuse n'okusituka otegedde okubiwandiika nawe noddamu kubanga yadde alina ensonga ye kubera nawudde omwana nti yewakatiraku omwana wali wa NRM kati ensonga yo yokka yadde emala bumazi mwami Munyagwa okumuteeka waggulu naye omwana yamuweerudde n'amuswazaswaza Munyagwa yaswadde anti omanyi ankati wasoma amawulire zimu byesobola kukwakanya nga nti kyekibawo ekiti nti mbadde sikimanyi nenkiyigiramu kubanga oyogera ekintu olwokuba nti kiwasoma tetwogera bwogezi twasoma naye kati osobola nakuyangoga nti maze okukola sitole ya gundi naye okugiwandika kamalegera nakukwata gundi kate nze olujja nduma budumi nze olubikwata nateekayo olwensonga saakola ki sabisoma kati Munyagwa mu byobufuzi kwoli omwana Munyagwa sini oli omwana junior kati sawa yali omwana yalidiza omenti yamwate platform y'amaanyi anti omwana era oba otula program omwana bateekeddwa okumira ku program endala amaleyo ebintu ebyo alage bannayuganda lwaki ebibiira byonna ebijja byegattawo bya mwami Museveni agenda kubiraga so ate wanaabiragira Munyagwa tagenda kubeera okubidifendinga okategedde so wano Munyagwa yali aliko omwana ono n'amalayo ebibiina byawe namugamba yeta obujulizi namugamba yeta obujulizi nga yamugambye nti ffe twali mu struggle ng'oli mu NRM ekyo kakyadde kimala kuba Munyagwa yadde agamba Kungu kyuba olwo byonna byayogera si bituufu engera kuba ekyokulabirako eki ti ffe twali mu struggle ng'oyo omwana ali mu NRM kati byayogera naye ate andyogeddeko kirala ekyo kakyadde kimala bumazi kitegeeza ebibiina ebimu ebimeruka bikolera mwami Museveni ng'omwana we yadde akyogera kuba ye alina obujulizi ng'omwana yadde akyogera kubanga bano bombiri abadde ku pano bakulembeze baffe era bamanyi ebintu bingi ffe okutusinga era omwana oyo yakyogeredde ateekeddwa okuba nga yadde alina obujulizi mwami Munyagwa yali ateekeddwa okumubuuza katosobola kumuwakanya ate ye yali mu NRM n'akyuka nadda mu Nuupu
kati ayinza okugamba ekyanja mu NRM okulaba nga ebibiina byonna Mwami Museveni yabigula naye nga akanzira eno Mwami Museveni yansindika eno Mwami Museveni yansindika era Mwami Museveni tasobola okugamba ti Mwami Museveni yasindika oyo omwana nga mbega mu Nuupu bw'ate ategera ate ebibiina byo nti ate ng'era ebibiina anko musobola okuba nga ebimu gavumenti ebiteekamu akasente ekyo toyinza kibuusa maaso because gavumenti eyagala okwenyereza mu buyinza naye walako agenda okola yajja okuzaba eryato nadde ate mukunyumya oli yajja buzina alisaana agenda bugenzi abantu bano abantu bangi abazze okuba nga kye bakwagalako bagenda okukulaba ng'ate ebigendwa bya bifuuka mikwano gy'abantu bano abajja nga bavudde mu ludda luli ne bava mu ludda luno ne bakola ebintu ebyabwe nga bali bakwatagana ne gavumenti eri yatusobola okusigala nga tuwogera nabo. So Munyagwa okubeera nno yaliwo FDC ne yabulukukamu ne bakola PPF kiine kisigalayo ng'ate yali nnyo mukwano nnyo gw'aba Besigye agwa Kano Dr. Kizza Besigye ba Lord Mayor Kano Dr. Kizza Besigye ki ekyamulemesezza okwegatta kwabo n'atandikawo ekibiina ekiki byanfuna walubula bulugwa bakola ekikye neyawula ku munne byanfuna tewali kirala tubagamba oba yagala okujjako Mwami Museveni nkikugambe opposition ya Uganda bino ebiina ebimeruseewo ebisuka 5 mu mwezi gumu tewaliwo kyagala kujjako Mwami Museveni bitini bizo kubanga liwo 2 oba 3 oba kimu oba kubanga tewali anti nkugambye wabanga bonna tajeti yaabwe mzee anaavaako Museveni asobola okuvaako Katonda singa abasazeewo kati Katonda kubanga ajjakulaga ekintu kiri kimu Mwami Nsereko oyo nze no muwe ekitiibwa era waba ayogera lizoninga bulungi nze oba okkiriza oba oboga okigaana sinnagaana woteeka Mwami Nsereko wano noteeka wano Omukulu Kyagulanyi Ssentamu oyo noteekawo ekitiibwa Mpuuga onoteekawo Munyagwa wano noteekawo Jeno Mugisha Muntu nobateekaawo ku pano olaba nga bantu balina ebirowoozo ebirungi ku TV era Munnayuganda byandibadde yeetaaga era byayagala okuwulira naye tuba bikkulira emitima gyabwe byebafuluma bye biri munda otubakebera emitima gyabwe kyeboogera ku TV woba bikkula emitima gyabwe kyekituufu so wengana ekiba nga kyekituufu mujjawo defeat ogamba nti gundi ansinga kuba nkakasa bulungi 100% Mwami Nsereko Uganda ni Kyagulanyi Ssentamu ate obulabe babujjawo nkakasa bulungi nnyo owekitiibwa Mpuuga ngamuyisaamu nnyo eggaali nkakasa bulungi nnyo owekitiibwa Mpuuga yali ayogeddeko ne Mwami Kyagulanyi Ssentamu era boogera nkakasa bulungi nnyo Mwami Mugisha Muntu amanyi Kyagulanyi Ssentamu era boogera ye boogera kyemmanyi nange genda ku WhatsApp okkirize nti essaawa ya leero kati ono yaliwo twagala kukola okwegatta okwawamu mutulaga ffe bannansi nti kituufu mwagala kujjako Mwami Museveni tukere kumanya tulabe Mwami Nsereko ng'agenze ekavule waliwo Nsereko omugambagamba noona ajja ewange okategedde buli muntu akolaga nti muki munene kati batuule kuba pulezidenti nga baagala okulaga Munnayuganda bateekeddwa bayimirira mu mugongo gwa muntu atya omu kati eno wansi ne beegabanyagabanya kati olaba ne Makindye ekibiina kya NUP Road Council kirinawo abantu 10 abeesimbyewo kyokka kaadi bagenda kugiwako omuntu atya basigadde bagenda alagawa wembadde nzija nti abasigadde olase zalasa okutoza zino ku kitebe lidako amala okugaba kaadi wekyajinga kamera obeere n'amanda nga 10 wakola abantu we basala womunansana nawaayo obukadde bwange obiyite bampadde kaadi ogenda kulaba bwino waayiika gweteeka waako ekyo nkigambye nga wakola interview ya gundi n'ogitereka kandi n'ogikola ogitereke walagala gitereka abantu bagenda kukukubira abantu bagenda kukukubira oli akubuulira obubi obuli mu Nuupu abantu bagenda kujja nga bali independent abantu bagenda kuyingira ebibiina ebirala ojja kulaba nga olona beegasewo ono omuyimbi Station National Peasant Party awo nno ffenna tuli bawejjere ekibiina kyabawejjere ekyabawejjere naye ekyasereko kyabawejjere kya Green butonde bwansi
tuli mu miti twesigamye ekyanzireko nakyo kisesa kya miti omubaka wange tomufiirako bwotyo era kyanze kati tusakoleke kati kavule buli Monday tuza press conference naye wamwe mutuza press conference buli Monday tulina obuuziza kyaki kibiina kyakatandika kinaakuwetengerera kati kituusa kati mu ggwanga yonna nammwe wamwe banonye nomination empapula kadi nja kubuuzako mubaka tunakutandika nja kubuuza mubaka wange abantu bagenda bajoininga ekibiina kyansereko kinyumira nze buli muntu yenna okujjako olunaku omubaka Nsero kalikera ku makya nanga nti kati nkulonze gwe omwogezi w'ekibiina kunga abantu era nakunonda kukunga abantu buli muntu mugamba agenda ayingire mu kibiina kyayagala buli mwagende mukyala abagenda ekavulo okukola yosereza okukola campaign mugende abagenda wasecha mayanja mugende wasecha wali omufunye mu kasente wandigenze mu kibiina yazimpadde yali atamidde omusira mutanya mwenge nga bwe yaziwani Yana bavude conference aude baade nyi babade mitwale 5 tomufunanga mu sente banga lemaze mu ndongo na ate nometalina mutuba mubi ne kato mubi Lawrence manager we najenga mulungi ku face sabu namba tulenda gane namba nga tuli mu launch ya station nangamba kago kulanga station ne mugaze no Lawrence omulaze mukusinga mutegeera no mali wachita kubiranze simu akubira gwo gochali mupia Nemuga iranze kwa boti jana ye nendo ngedake ndo kugwanga mwawukanye kaje zo wensi babidi twemanyi iranze wensi mukolere ekintu nga sagala kunsasula kubanga mumanyi ebitundu 7 ku 10 era ekibiina ekyo ekimu kubiyinza okukuba ekigu Lawrence oyo butagala kuta sente kubanga Lawrence jakkirizagaane bino ebintu bazzemu atubagala sente hadi yetali mu kibiina muyimbi yali ati yakageze mu nnyo ono socha magezi tagayina kale kibiina yakibalira gwecho banga yeruso obedda yakuba essimu nga luso atakuba oluso ne yatuleke mu yana afuka buli kimu luso ne yatuleke mu nti ali mabega tewalabye gundi chairman Bagonza ye General Secretary wakyo ne chairman Bagonza ye mugundi wa Luswa wani ye musajja wa Luswa akoze tuli ba mukwano kyoga biwagira byempagira yes wangamba tuwagire Nsereko nenzijja ne muwagi ne omuwagira ange simanyi mukyalawo wa NUP nze ngira bakyali bange bemmanyi nga bakuba NRM mu kugifiirako obufiizi bakyala baba naye nange siri we NUP kale nze ngira andi gami kati togala kisalamu ekyo asalemu gandi naye mukyala waseno ngenda kubisigaza nange ne kugamba waseno nze ngira bakyali bange bemmanyi nga balina bakyala baabwe besono okukaliza NRM naye nga osanga akuba NRM weewuunye mukaba wange bemmanyi nga balina abaana baabwe nga bakulembeze mu NRM naye nga osanga akuba NRM weewuunya zina bakyali bange bemmanyi nga balina abantu baabwe mu NUP naye nga mukuba NUP kakati bino ebintu ebiraba just ebyobufuzi buli muntu wali walabira enjuba n'omwezi bwati so nga tumaliriza bigambo ki byoyinza okugamba bannayuganda nze kyenyinza okugamba bannayuganda kyenjala bamanye ebintu bitini nnyo mu Uganda sabuni asinga esaati ebbeeyi omuti gwa sabuni gusinga esaati ebbeeyi era bali batuddekawo ne beebuuza lwaki mu bbala temubeera mu ssaawa lwaki kyebuuze lwaki ebbala tebeera mu ssaawa so mu 2026 tugenda kulonda njagala bamanye nti akalulu kaabwe ka bbeeyi ekyalina ky'obugagga kyokka ekiyinza okussa sabbuuni n'abanga esaati yey'ebbeeyi kaluluki ate nekikafuula ak'ebbeeyi si kwe kumala okukalonda otambule ogende tulagenda kakuba tuli batabani bo kalonde kanoonye omala okukanoonya kalonde kakuume kabale kagoberere oba oluwa kibiina ki oba oluwa kibiina ki ye protestive vote gye boogerako yeeyo akaluluko mu 2026 kyekyebbeeyi kyolina kyokka tewali kirala wabula buli muntu wa ddembe bonna awala abazze kubanga ebbaafu ogibeeramu otya okutiikirira gw'oyagala nze siri wano
kuyegera bibiina nti genda olonde gundi ne gundi okujjako nga waliwo ekibiina ekinsasudde ecological party eyo yo nja kumuwa yabajja kuba president nze nganze tuli basewo ne bajjawo ngawabona atasinga tukwata bubi mayinja yayimba oluyiba abatatigane bamuvuma naye mayinja ekibiina kye kikyaliyo mayinja byazimba byebigwa mayinja yayimba n'agamba nti muzeeyi akalulukako muzeeyi abantu ne bamuvuma teyagamba nti mulonde muzeeyi yagamba muzeeyi akalulu akange kako yagamba obululu bwegera oluwulize ne bamuvuma mulimu abantu nga balanduka bulandusi kubita bakwatako n'ekirala bansonyiwe n'ekirala omuntu yenna agamba nti wankyukakyuka lwaki okwata ebigambo byansereku byayogedde ebivoola omukulembezeewo n'obiteeka wano waggulu womala okuteeka wano wansi nossaawo ennamba yey'essimu gwewe enkyukakyuka byaki oba okategedde oluŋŋamye nti ono byayogedde bikyamu ng'atavoola mukulembezeewo gw'oluwankyukakyuka nsereko ali Masaka avodde omukulembezeewo Kyagulanyi Ssentamu n'okwata ka vidiyo ako n'okateeka waggulu ati abafunye ebyansereko mbajungulule oba mwena bamukolera omuntu omuba opolomootinga nsereko nze mwami Kyagulanyi tasobola kwogera kintu nga tekinsanyudde nze nkitya ku peji yange era following entimu sisobola era gwaswayo olaba nti abantu abawemula nze sibagoberera niyo osanga oli n'agenda bwati emikono kakati gwoba olina njawulo ki nawe mudde direct kubanga ate akirabye oli mukimulaga nze ndowooza nti bannankyukakyuka muntu nayagala enkyukakyuka obudde bwe tumala ng'ovuma kacumba ali mulangira akyaliyo gyali n'obugaalubindi bwe talina tabu musajja wakalina olugezigezi bannange musajja wa ddala naye nga timucyankyaza musajja wa ddala kakubireko ukambe nti mucyankyaza mbeere bulungi basewo ne bajjabo nedda ssebo mweraba tukyaliwo mbadde nkugamba ndeesoko tule programu ngimaze kati programu ewedde mbadde nkugamba nti omuntu yenna tukole ebintu nga bitugattako nze anko nkulayirye ebbanga etwangaala ffenna newoodiba ongyeko interview nebuteekawo n'ofuna abantu bameka babiri sirigenda kuvuma muntu ekituufu tovuma nze sirivuma muntu wabula njala muntu akwate bubi ebigambo byange wabula nga tumaliriza njala kutumirako waliwo omukyala bamuyita Senga ali Dubai Senga owe Dubai ku TikTok okwo yeeyita Senga wa Alien ne Kenzo leero gadde mazaalibwa ge tukwagaliza amazaalibwa amalungi oyera okubanga omanyi Senga oyo abeera nnyo ku TikTok Senga amazaalibwa amalungi tukwagaliza Alien yaleese omuyimbi mulungi ate nekyala kimanyi okuyimba kati omanye ebintu bino nze akugera ne ŋŋamba abantu nakunyumizako Tumi yali yankubidde ebukuya era kubye esaabi kunyumiza Tumi yali yankubidde ebukuya ate lwaki n'ambogolera ngalinga abogolera mutawa naye ŋŋamba Tumi ng'omukozi eki kati nze nali natundayo ajeti nemiki kati ntuuka nga Tumi baagala kumunyaga ndowooza kati boogera bayumba nzijja ng'omuntu alabye omuyimbi gw'omanyi nzijja mugambo buzibu ki kubanga yali naye okutuuka eri ku show yali amutegese nze mumanyi boss w'ekifo nali Shaidas manyika nenja ntabaganye embeera wakati w'omuyimbi ne promoter Tumi yaŋŋamba yayogera ebigambo byabe beboogera tayogera nange nze ndi sitagwegwali akumanyige nemugaa nedda mbadde nze kumanya obuzibu buli ki abantu bali bakulinzi baagala oyimbe nempulira muli mukaya nawo nanga totamu kunja Samira namperezako ebigambo bingi awo naggalawo n'oluggi nagagirigende malijja wange naggalawo n'oluggi balina jingoyo ne focus naye kati kyamukisa mulungi nze mbadde nasimuddangamu naye wano ku TikTok waliwo omwana eyazzeewo ayimba ate akyayina empisa waliwo omwana alina skin gwe yaleese oyo omuwala waliwo n'omwana wa Sefuko bamuyitani ye ezo oyo omwana wa Sefuko ayimba Sefuko la Japan yo Sefuko akaana kayimba bulungi nyina omukolo gwe mbadde simulabangako omuwala ate Sefuko ndabanga omulabe nze bulungi Sefuko n'oyo embeera ze ez'obuntu n'ezo mu kamera zaawukana nange bakiŋŋamba ako nalabye omwana ku mukolo ng'omwana ayimba era nze Sefuko si mukwano gwange nengenda kumunoonyeza emirimu era nsaba n'oyo omuwala yani ezo mukwatagane ne management yo musobola okufuna ekirungi naye wonaakona sobe ne mwawukana kuba ebyaddala n'okumwagala amwagala anti mukazi we n'okumwagala amwagala kati bano abaali batuvuma
sindabanga kati waliwo abo basatu waliwo Winnie Wamami Winnie Wamami yakoze Beyonce waliwo Alien gwe yaleese sinamanya bulungi linnya lye naye nakubiddeko ne Julius ne mugamba omwana wamwe yayimba bulungi ate ne video bagikoze ate lwakumanta abayimbi abasingamu ne balina bubezifu balina oba kiki Alien no yadde agezeho okubanga asobola kutogera talent ng'abayimbi bannaffe balala twagala kubagira ne Alien aleeta abaana amaanyi ge yateeka mu bali abayimbi abakulu senga yagawa abaana bato ate senga afunamu babiri abamukiririza kati nze mbasaba bannayuganda mwage talent zino 3 Winnie Wamami muwala wa Alien n'omuyimbi wa Sefuko Hezo ate kayimba bulungi nnyo naye kati n'ekirala Sefuko nyinza okuba nga sinze mutuufu mubuulira naye kamubuulire okuvaingira brand y'abayimbi kati abeeko ebigambo byeyeesonyiwa okwogera ng'ali ku TikTok ye azimbe brand y'omuyimbi we bino yasooka amanye nti bakompetita be kati yabasooloobyeko kati yavudde wano okkiriza gaana mukulu Sefuko wavudde wano kati wazze wano kati oli manager wa muyimbi era yambala ekifaananyi ky'omanager w'omuyimbi ebigambo bibadde ng'oyogera wano kati biveeko kuba ekisooka Sefuko erinnya alina ate alina nsonga lwaki addamu abantu abatali bansi n'omulala kyali wange si yali agenze ku Nigeria eyo ajja ku TikTok ng'azannya nga alina empale bimpi n'agira bamuyitaani Happy mulenzi Happy ki so yagenda ku Nigeria nga bamututte okusoma oba ennyo ku TikTok yali akola nete yali asayinize muyimbi alina omwana gwe yasayinize nene y'omulenzi TikTok na mukwano gwange Yasi Papi naye era alina omwana gwaleese alina omuwala bamuyitaani maama kawala ate omulenzi bane yebrandinga bulungi gayo yona yali fine akola kayimbako ne Spice Diana simanyi baba bakomawa kawala kali kayimba bulungi so kati olabanga ba TikTok bade balina ekintu kibadde batandise okukola naye nze anko nzikiza nti n'ensobi zaffe ze twakola nze nzikiriza nti Sefuko alina ebigambo byali birungi era nzikiriza nti asobola okubikyusa n'afokasinga ku muyimbi we nga wamwagala era nze nja kusaba Mukama Katonda bano abantu bano abayimbi bano abaliwo sofa kati abaana abavudde ku TikTok Mukama batere omukisa mu bayimbi baabwe Yasi Papi Dr. Sefuko owa Alien Skin n'owa Kingisa ekisooka kyabena nti bano bonna abayimbi baleese balina bamenta abalungi ng'ensi ebadde bamanyi soke tubaddeko ebibi ebibabaddeko tutunule